Program Fayiro ku Mmeeza ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo. Tukwebaza nnyo goberera programu eno. Ate mu ngeri y'enjawulo twebaza nnyo abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa abalaba programu zino ne musitukiramu okubaako kye mukola okulaba ng'abantu bafuna obwenkanya. Fayiro nnyingi ze tuzze tulaga era abazivunaanyizibwako basitukiddemu ne babaako bye bakola okulaba nga fayiro ezo zitambula. Mu maaso awo tujja kgenda tukulaga emukwemu nga bwe tuzze tukola ku zimu ezisonjoddwa, emisango egisaliddwa n'ezo ezitannaba kutambula naye nga tuzirazeeko wano ku Bukedde TV program Fayiro ku Mmeeza. Tujja kuddamu tuzigoberere tukulage ebinaaba bikoleddwako. Tutegeezebwa enkya n'eggulo nti abakulu eyo tebatudde bakola ekisoboka okulaba nga obwenkanya bukolwa ku fayiro ez'enjawulo. Naddala ezo ze tuba tulaze ku Bukedde TV. Olwaleero twagala tuteeke ku mmeeza fayiro empya. Fayiro eno ya muvuzi wa special John Robert Nduga Kitatta. Yali akolera ku stage y'e Kawempe. Yasimbula waka nga 22 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2016 gwe mwaka oguwedde. Wabula aba yakatuuka ku stage n'afunamu kiyegu n'agendako ku ddwaliro era abeddwaliro ne bamugamba nti alimu omusujja ne bamuwa ekitanda. Wabula ng'ali ku kitanda awo n'afuna essimu ng'emuyita agenda abeeko omulimu gw'akola. Olw'okuba yali afunyemu olungubanguba yagenda anoonye amata g'abaana. Ebyo bye bigere byasembayo. John Robert Nduga Kitatta n'attibwa abantu abakyanoonyezebwa n'ejjebo ly'eno. Ye Fayiro gye tugenda okugoberera nze Richard Kayiira Ssaalongo. Tutambule ffenna. Namwandu Teddy Nakabanda agamba nti omwami w'Enduga yakeera ku makyanga bulijjo n'atwala abaana ku ssomero. Era olwo n'avuga mmotoka n'agenda ku stage we yali akolera e Kawempe. Wabula ku ssaawa nga 6 ez'emisana Nduga yakubira mukyala we essimu ng'amutegeeza nga bw'afunye omusujja era aweereddwa ekitanda mu kalwaliro ka Victorious e Kawempe. Awo Teddy Nakabanda naye kwe kusitukiramu n'agenda mu kalwaliro akalabe embeera bba mwe yali. Mwami wange yakeera ku makya n'agenda nga bulijjo. Yakeeranga n'atwala abaana ku makya n'agenda nga bulijjo era bwe yakolanga. Nali nkyali waka ku makya olwo lwagenda. Nkyali waka kati bwe yakeera kwolwo nga 21. Yakeera n'agenda nga bulijjo. Kati bwe 21 ogw'ekkumi kati n'agenda. Bwe yagenda nali nkyali waka, nali njoza ngoye ze. Kati nagenda okulira nga nkubira essimu zaali ziweze essaawa nga 3 awo nga nkubira essimu nga ngamba oli luddawa ne mugamba ndi waka. Nangamba yanguwako. Kati bwe yamala kutwala abaana ndoza yali awulira nga tawulira bulungi. Nangamba yanguwako bampadde wano ekitanda. Ne mugamba ekitanda nti ye. Ne mugamba gwavudde waka ng'oli mulamu amangu ago bagulwala ne bakwerawo ekitanda. Nangamba naye ndi wano ewa Kiseera opposite Kiseera eddwaliro baliyita Victoria opposite Kiseera supermarket. Namaliriza bulungi nnyo nga tonatuuka Kawempe waliwo supermarket bagita Kiseera ekyemanga. Nga nkola ki nga maliriza nga nninya boda nga ngenda nga ntuuka wali ku Kiseera supermarket nga nga ntuuka ku ddwaliro awo ku Victoria waliwo eddwaliro bali bamuwadde ekitanda. Kati nga ntuukawo. Bwe natuuka nga mugamba gwe omusujja amangu ago bakuweereddewo ekitanda. Nangamba nonno mungi naye bangambye guli mu lubuto
nemukwatako nkakale temperature teriimu nanga guli mu lubuto abayigo wakana naye guli mu lubuto netubeera ku kitanda tubeerawo ne tuzibya ne muwala we yakomera ku ssomero n'omuwala omukulu kati nali nkyali mu ddwaliro omwana kati ono nangamba nti nojagala ku byakunywa nemugamba kantukulonere wano soda nemugamba noyagala ne fruits nengenda nengula nonie fruits eri ku supermarket ne crossinga kati n'omuwala we yagira n'aleeta emmere nankubira ye yennyini nangamba oluwa nemugamba kunoonyeza fruits ne wano tezibaddeewo kankole ki nangamba komawo baleese n'emmere tulye ng'omwana aguze emmere mu hoteri ya Giresi kati bwe natuuka ne tulya emmere tugishalinga ffenna y'emmere tuginnyo kati nenkola ki ne tubeerawo ng'akyali ku drip etambula mpola ne tubeerawo n'omuwala we wuuyo tubeerawo ne Sharon naye we yaddira ku campus ffenna ne tubeerawo ne tukuŋŋaana ndowooza eba emmere egitwali omwana gye yaleeta kikyali ekijjulo ekisembayo sinaawe simanyi. Teddy Nakabanda agamba nti n'abaana abakulu babakubira ku masimu okubategeeza nga kitaabwe bwe yali alwadde era nga ajjanjabirwa mu kalwaliro ka Victorious. Abaana olwatuuka mu ddwaliro olwo nnyabwe kwe kusalawo agende anoonye ate ku nsimbi kuba ate baalina n'okusasula bbiiru y'eddwaliro. Wabula ate n'oluvannyuma Nduga yafuna essimu era awo kwe kuva mu ddwaliro naye agenda anoonye amata g'abaana. Kati nga nkola ki nga nze mugamba kansooke ngendeko ku mulimu emaganjo naŋŋamba soko babuuze bbiiru y'eddwaliro nengenda wali omusawo nemugamba tugenda tujanjabira ssente mmeka naŋŋamba sisobola bawa bbiiru akyali ku drip n'olweggulo alina okufuna drip endala kati nenkola ki nemugamba bwe yaŋŋamba ti tujja kuba bbiiru gundi endala nenkola ki nze nemugamba kale kansooke ngende ndabe oba ntufuna ku ssente naye ng'obudde bugenzi zaali ziweze saa 12:30 nenvaawo eddakiika kati mba nakatuuka emaganjo oyo naŋŋamba nti empisa eweddemu naye dadi afunye omulimu neŋŋamba maama naasobola okukola yabadde ku drip naŋŋamba mugumu agenze afunye omulimu nankola ki nga mugamba kale nga nsooka ndeka okuddayo mu ddwaliro olwo ziweze 12:00 zigenda mu emu neŋŋamba noono ne bwe naddayo tannaba kudda kati brother wange wasiibuddwa mu ddwaliro ye bamuggyako drip eweddeko amala agenda akole adde kuba teyali bubi addemu afune ekiro ng'akomyewo bamuteekeko drip ki endala kati awo tenasuddwa omusawo agambye nti temunnaba mukyaliwo nenkola ki kati tuba tukyali awo kati nze olwo sinaba kudda bo bagenze mu ebbo naawe oli omuwala we sente z'ekyeggulo nze nga nkyali maganjo mba nkyali emaganjo sawa ndoza nga ziweziimu yali ng'emu kati oyo nankyalira oyo brother wange yali aludde nno okujja ewange naye nagenda okolo namugamba maama nkyaye n'atuuka kati bwe yatuuka bw'ati netutulawo kati ninyo naye ng'omutima era gundi mu ddwaliro ono alina okufuna drip y'ekiro mudropingewo tuddeyo ewaka kati nemugamba mukodomi wano mulwadde bamuwadde wali ekitanda ko yeyi obwedda tonnaŋŋamba negamba nti wakatuuka kati naŋŋamba nti nno nemugamba gyendaga ngenda kumulaba kati mba tukyali mu process eyo gyendaga kati omwana oyo naakuba essimu naŋŋamba maama nga tata mu ddwaliro taliiwo nemugamba alabika afunye omulimu gwewala nga tubusuubira okuba nti yafunye akalimu kakumpi adde bamuteekako drip bwe yali anywa okutona abaana ku ssomero kubaza awaka tuba tukyali ku process naŋŋamba nemugamba atusooke tumukubire tugende tulabe oba akomyewo we yennyini ku ssimu ye kwennyini brother wange kwe yakubira n'akuba essimu ziweze endowooza zigenda mu emu kitundu n'akuba essimu n'agamba
namukubira essimu nevuga ne basooka bagaana ogikwata. Ndozi omulimu gwe yafuna ogwo gwe gwamubuzaawo ne bagaana ogikwata. Ndugga ng'amaze okuttibwa waliwo okunoonyereza ku ssimu eyamukubirwa ng'ali mu ddwaliro ng'emuyita okumuwa omulimu. Wabula oluvannyuma kyazuulwa nti yali kasitoma we wa Lulango era yali amuvuze n'amutuusa gye yali agenda. Olwo n'akomawo ku siteegi. Bw'akomawo ku siteegi abantu abalala ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi kwe kumupangisa era kirowoozebwa nti abo be baamutta. Katuwummulemu katono tudde twongera okugoberera fayiro ya Ndugga. Yali muvuzi wa special ku siteegi ey'e Kawempe yapangisibwa n'attibwa. Katuwummule tudde.